Mukama tukuwadde ekitiibwa n'ettendo nga tukusinza nga tukugulumiza nga tukusama ekitiibwa ssebo twabeera omulamu emirembe gyonna ayaliwo era agenda okubaawo amanga gonna gwe gatya gwe gasinza gwe gagulumiza gwe gatendereza gwe gakoola gwe geesiga era gwe gadipendingako taata naffe tulipendingako gwe Mukama buli dakiika na buli sekonda gwe tupendingako Mukama omutima gwaffe Mukama ng'emitima gyaffe munda yaffe gikuba naye nga lwakuba gw'ogisobozesa buli lwe gukuba gw'obeera ogusobozesezza kyerivudde Mukama tugamba tukwesiga tudipendingako gwe mu buli sekondi ya bulamu bwaffe mu buli dakiika ya bulamu bwaffe mu buli ssaawa y'obulamu bwaffe buli wiiki gye tubeerawo buli nnaku lwe tubeerawo buli wiiki buli mwaka era engalo zino tuzikuba nga tukwebaza ssebo webale gwe Mukama webale Kabaka webale Katonda webale gwe atusobozesa webale gwe atuyinzisa webale gwe maanyi ga Isirayiri webale gwe busobozi bwaffe oba Mukama gwe okubira engalo zikube nga zinoga bwe kiba nga ozikubira Mukama zikube nga zinoga ngambye oba ozikubira Mukama zikube nga zinoga bw'oba ozikubira Katonda zikube nga zinoga nga bw'omugamba webale ssebo webale Mukama webale Kabaka webale Katonda webale nannyini gulabuyinza webale gwayaliweralira agenda okuba webale gwe ekitiibwa kyaffe maanyi gaffe busobozi bwaffe suubiri yaffe Mukama osaanidde gwe Katonda ogulumizibwe Mukama otendezibwe Mukama manga gwe nagatyenga gwe ensona zigulumizenga gwe ani Katonda abula gwe maanyi kyamala okujjako amaanyi go buyinza kyobula kujjako buyinza bwo busobozi kyobula kujjako busobozi bwo oli kitiibwa kyaffe Mukama oli maanyi gaffe Mukama oli ttaala yaffe Mukama taata etawaza ebigere byaffe Mukama musawo waffe taata ngamba gwatujjanjaba nga tulwadde ngamba gwatuliisa nga tulumiddwa enjala ngamba gwatusitula ngamba gwajja abaavu mu nfuufu Mukama nobatuusa n'abalangira ngamba gwatufudde gye tuli ngamba gwatuprotectinga ngamba gwataganya kabi konna kutubaako engalo zino z'owulira zizo Mukama tuzikubira gwe taata abali wano n'abali eri ku TV abali wano n'abali eri ku radio bonna gwe bakubira osaanidde Mukama omizibwe Mukama otenderezebwe Mukama wenge ekitiibwa Mukama manga gonna gatyenga gwe ensona zigulumizenga gwe osaanidde ssebo mu linnya lisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe haleluya haleluya amen. Osobola okutuulako kamaffe yeebazibwe nnyo amiina amen 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 glory be to God mbalamusizza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo erinnya lya Mukama lyebazibwe ngambye
olw'okujja obuzi mu nnyumba ya Katonda. Katonda akuwe by'obadde osabira mu linnya lya Yesu. Olw'okujja obuzi mu nnyumba ya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Ne bwe kiba tewali akutaddeko mikono nga tebannakuteekako yadde omukono yadde okulagulako obunnabbi bwonna, Katonda akuwe emmeeme eyo byeyaayaanira. Kubanga ozze mu maaso ga Katonda, Mukama akuwa omutima gwo bye guyaayaanira. Omulwadde Mukama akuwonyezeewo mu linnya lya Yesu. Kubanga ozze ku solution ground, omulwadde leka Mukama akuwonyezeewo mu linnya lya Yesu. Ayayingidde ng'oli mulwadde owone. Ngambye ayingidde wano ng'oli mulwadde owone. Ayayingidde ng'oli musibe osumululwe oteebwe. Ani awulira gambe ekyo kyange nkitwala mu linnya lya Yesu. Kuyingira buyingizi mu nnyumba ya Katonda, ebibadde bikusibye leka bikutuke mu linnya lya Yesu. Leka bikutuke byokka, bibaluke byokka. Bayibuli egamba etya nti ekiro omutumbi Pawulo ne Siira ne batendereza Katonda. Ekyaddako n'abasibe ne babawulira. Ekyaddako n'ebyali bibasibye ne bikutuka. Kutendereza butendereza Mukama. Tewaliyo na pasita abasabira, naye kutendereza butendereza Mukama. Leka Mukama Katonda assemwe ekitiibwa okutendereza kwonna kw'omutendereza. Ebyazze nga bikusibye leka nabyo bikutuke mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba etya nti enzigi ne zeggula. Ne zikola zitya? Enzigi ne zeggula. Ebyali bibasibye ne bikutuka. Amakufulu agali ku mulyango gw'ekkomera nago ne gamenyekamenyeka. Enzigi nazo ne zeggula. Emisingi gy'ekkomera ne ginyenyezebwa. N'enzigi ne zikola zitya? Ne zeggula. Leka enzigi zikweggulirawo mu linnya lya Yesu. Abadde mu kkomera ofulume. Oba libadde ekkomera lya bwavu, oba libadde ekkomera lya ndwadde, oba libadde ekkomera lya butafumbirwa, oba kkomera lya butazaala, oba kkomera lya butatambula mawanga. Leka enzigi ez'ekkomera omulabe mwabadde yakuteeka zeggule zokka mu linnya lya Yesu. Naawe ofulume. Gamba nti nfulume. Ate kyekyo kyokka. N'enzigi eziyingira omukisa gwo we guli nazo zeggule mu linnya lya Yesu. Enzigi ezatereka era ezibadde zikuuma by'obadde onoonya nazo zeggule oyingireyo. Enzigi eza kampuni eyo ewali omulimu gwo leka nazo zeggule naye ogendeyo mu linnya lya Yesu. Enzigi ez'amawanga g'obadde osabira ng'oyagala ogagendemuko. Enzigi ez'amawanga ge wasabira edda g'obadde owulira obuwulizi g'obadde owishinga nti maama oba nange ndituukako eyo, leka enzigi ezo nazo zeggule nago ogayingire mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ngambye enzigi zeggule. Oluggi lw'obufumbo lweggule naawe oyingireyo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gamba nti enzigi zeggule. Omanyi waliwo enzigi ezeggala ng'oyagala okuyingira ewantu wangi naye nga wazibu ng'olengerayo bulengezi. Olunaku lwe baakwata Yesu, olunaku lwe baakola batya? Olunaku lwe baakwata Yesu nga bamugye mu lusuku e Gesusemeene, Bayibuli egamba nti ne bamukwata ne bamutwala bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bamutwala mu luggya lwa Kayaafa. Naye babamutwala ewa Kayaafa, bwe baatuuka ku geeti ya Kayaafa, Peetero yali asigadde mabega. Mwenna mumanyi ekizibu ekyali kimutuuseeko. Yali atemyeko omuddu wa kabona okutu. Kati ng'ajja naye ng'ajja mpola. Agandi bagayi bano tebandyawo. Engeri gye nkoze fujjo wali mu lusuku. Ate ne Yesu muzibu. Yesu gwe yayagala okuyamba ng'atema omuddu wa kabona okutu. N'amuga nti ekyo si mbadde nkusuubira okukola. Ekitala kikola otya? Ekitala kizze mu kiraato kyakyo. Inaga waliziffe tetulwana bwe tutyo. Tetulwanira mu mubiri. Obadde oyiseewo omubiri gukwambadde n'olwana mu ngeri ya kimwiri. Olwanye mu ngeri ya mubiri. Nolwekyo zaayo ekitala. Kamaffe yeebazibwe. Waliwo Yesu lwagamba zaayo ekitala. Nagamba nti era yamubuuza n'amugamba nti golooza singa mbadde njagala kwerwanirira. Saalitumye saalisabye taata
n'aweereza eggye ly'abamalayika ne bayingirawo wano ne bakola omulimu guno gwonna, nange ekitala kize mu kiraato kyakyo. Kati Petero ne bimuswazaamu awo katono, ngera bw'obitegedde ne bikola bitya, ne bimuswazaamu katono engeri gy'abikutte nga si yeeyiyo. Ku nkomerero mwenna munajjukira bulungi, Yesu n'ayongera n'ababuuza nti ko zimbadde munoonya ani? Wangi nga Petero amaze okutemako omuddu wa kabona okutu kugudde wali. Yesu gwe bazze okukwata ate ye n'akulondawo ku ttaka n'asooka akuzzaako nga yeeyambisa supagulu ow'omuggulu. Supagulu owaawa? Supagulu ow'omuggulu. N'azzaako okutu n'akakasa nga kugenzeeko bulungi. Bwe yamala okuzzaako n'abuuza abaana bazze mukwane bane Yesu alina amaanyi. N'ozzaako okutu mukubireko mu ngalo Yesu azzaako amatu. Naye mu butuufu wulira, mu butuufu ekyali kyamuleeta kutufiirira. Wangi ekyali kyamuleeta kola ki? Kutufiirira, kutulokola, kuyiwa musaayi gwe, kutubonaabonera. Katuwulira nga tayagalawo kintu kyonna kikiyingiramu. Bali abakikola nga balowooza ne bamukola ekibi ekisengayo obunene, naye nga gwe bakikola abagamba mwebala okukinkola kuba mbadde sisobola kukyekola, mwebala okukinkolera kubanga eno yokka yengeri taata gye yateekawo wangi esobola okulokola ensi eno. Eno yokka yengeri taata gye yateekawo kubanga wateekwa okubaawo abonaabona ku lw'ebibi bya bano. Namba 2, wateekwa okubaawo akubwa emiggo kubanga emiggo egyo gye gigenda okubawonya bano. Gigenda kubawonya endwadde, ate gibawonye ne geyeena, ate gibawonye n'omusango gwe baali badde bafeesinga kubanga emiggo egyo eginkubwa oba egigenda okunkubwa bano gye gibawonya. Ngambako nti amiina. Ekyokusatu, wateekwa okubaawo omusaayi oguyiika kubanga omusaayi ogwo gwe gugenda okunaaza ebibi byabwe. Gwe gugenda okukola ki? Wateekwa okubaawo omusaayi oguyiika kubanga emisaayi emirala gyonna gyalemwa. Egy'embuzi gyalemwa, egy'endiga gyalemwa, egy'ente gyalemwa, egy'enkoko gyalemwa. Simanyi wulira, n'egy'abantu abaali bafudde nga ba Aberi nagyo tegyakola nnyo makulu kubanga newankubadde nga Aberi yali mutuukirivu maaso ga Katonda nga Bayibuli begamba, naye level ne grade ey'obutuukirivu bwe bwali tebulokola nze naawe. Lwaki? Yazaalibwa nga ava mu Adamu. Yavaawa? Munyambe, ani azaala Aberi? Kati ate Aberi manyanga Adamu DNA ye yalimu ka contamination ak'ekibi akava mu Adamu okufaananako n'abalala bonna abava mu Adamu. Ku nsi kuno kwali kubaddeko omuntu omu yekka atava mu Adamu, ye teyava mu Adamu, bamuyita Yesu. Lwaki teyava mu Adamu? Kubanga Bayibuli egamba nti okuzaalibwa kwe tekwali mu kwegomba kwa maama na taata, tewaliwo maama yegatta ne taata. Kati ate nga akava mu Adamu akajja katambula nga kagoberera mulembe ku mulembe, katambulira mu taata. Mwenna abali wano mulina ba taata, bameka ng'olinayo taata yakuteeka mu maama. Kati ekyagendamu kyonna spiritual contamination yonna etambulira mwani? Mu taata. Kati Katonda bwe yayagala okusalako ekintu kya Adamu akitaminate nga akikomye akiblocking, yaleeta omuntu atazaliddwa Adamu atava mu Adamu nga talimu ekigoberere ekya Adamu, nga ne bwo tracing ekibi tosobola kisanga mu Yesu. Lwaki? Kubanga ye teyaliko taata we. Ngambako nti amiina. Teyaliko taata wa wano ku nsi. Taata yava mu ggulu. Taata yamusindikamu na kigambo. Enzaalibwa ye n'okugwa mu lubuto lwa maama tekwali mu kwegomba kwa musajja na mukazi. Katonda yatuma kigambo ne kiva eri mu ggulu mu lubuto lwa Mariya. Ngambako nti amiina. Kati omusaayi ogwo ogw'engeri ng'eyo nga gwe gwokka okusobola okunaaza ebibi by'abaana b'abantu. Kati waliwo obwetaavu nga gwetaaga okuyiika, naye nga engeri yokka gye gusobola okuyiika, wateekwa okubaawo abakuba Yesu ono emiggo ne guvaayo ne guyiika ne gutonnya wangi gusobole okunaaza ebibi byo n'ebyange.
mukubira Mukama Katonda olwa pulaani eyo, mukubira engalo olwa pulaani enteekateeka eyo gye yalina. What a wonderful plan. What a wonderful plan. Mukama gye yatuteesa. Sooka owulire engeri gy'ayiyamu ekintu kye. Ekyo ky'ekyokuna kye njogedde. Wali wateekwa okuba omusaayi ogukola gutya? Okuyiika. Yesu ne bwe baamukuba, gino emigo gyonna gye baamukuba, mu luggya lwa Kayaafa, mu luggya lwa Ponsiyo Piraato, mu luggya lwa Kerode, naye ku lusozi baamutwala omukomerera, emigo gye baamukubira eyo, emisumaali gye baamufumita mu ngalo nga bakoona basobole okumuhanginga oba okumunyweza ku muti, emisumaali gye baakuba mu bigere asobole okuwanirirwa emisumaali gimuwanirire ku muti ko bamuwanise, omusaayi gwayiika ogugenda okunaaza ebibi byange n'ebibyo. Wakati mu butamanya kye bakola, kyovulaba Yesu yasinza ku musalaba n'abasonyiwa nnyo, naga taata bano basonyiwe kubanga tebategedde na kye bakola. Tebamanyi nti balina wakati bagudde mu gaapu. Tebategedde nti bagudde mu gaapu. Tebategedde nti bali mu kutuukiriza byawandiikibwa. Tebategedde nti wakati mu kukikola waliwo abalokolebwa, waliwo abagenda okunaazibwa, waliwo abagenda okuva mu genda bagende mu ggulu, waliwo abagenda okusonyibwa. Tebategedde kye bakola. Taata olw'okuba tebategedde na kye bakola, basonyiwe. Bakola otya? Basonyiwe. Era wakati mu programu yaabwe ey'obutategeera kye bakola, Yesu bamala omukomerera ku musalaba nga bamuwanise wangi, bwe yali ku musalaba baava gye bavudde bajja ne bamusogga effumu, omusaayi gwongera okuyiika n'amazzi. Wandikubiddeko omusaayi ogwo mu ngalo. Omusaayi gwongera okukola ki? Bayibuli ga ne bamusogga effumu mu mbiriizi ze, oli nasowe vu n'amala n'asika egugira n'amazzi, kuba bimutalizaalibwa mazzi na mwoyo, temusobola kulokoka okukakkana. Omusaayi ogwo gwayiika, ebibi byange n'ebibyo ne byongera okusonyiyibwa. Manyi lwaki tokubangalo, tokiraba bulungi valiyo. Kiri kyosabira, kiri ekyakuleese wano kyosabira kyolabanga ekikulu. Era kati muli oga Musumba singa oyogedde ku by'okufuna emmotoka, nga njagala mmotoka nze. Musumba yogera ku bya visa, njagala visa Musumba. Musumba yogera ku bya mwami, nkoyo okusula obwomu n'okwepangisiza ennyumba. Musumba yogera ku bya mwana, omusajja n'atera okungoba ewaka lwa butazaala. Kati olowooza nti ebyo byebikulu. Kino Yesu kye yakola ku musalaba e Gologoosa olabanga ekitono. Bassebo ne bannyabo kye kisinga ebirala byonna by'obadde osabira. Ngambye kye kisinga by'obadde osabira, kikubireko mu ngalo. Ekyo kye yatukolera. Ekyo kye yatukolera. Wulira, listen. Lwaki ngamba bwenti? Bino ebirala byonna bye tusabira oba bye musabira tusobola obbifuna. As a matter of fact, kanjogere bwenti, n'abatalokose babirina. Ompakanya. Buza ne bakunite omuwakanya. N'abatalokose bafumbirwa. N'abatalokose bazaala. N'abatalokose bagula emmotoka. N'abatalokose bazimba. N'abatalokose bafuna visa. N'abatalokose balinnya ennyonyi. Gwe bwe walinnya ennyonyi wasanga mu balokole bokka. Bulizo yakune nti mu nnyonyi bwe wagirinnya mwali mu balokole bokka. Wangi? Nolwekyo ebyo by'otunulidde by'otwalanga ebikulu okyayinza n'obifuna ewalala. Waliwo kimu ky'otasobola kufuna walala yonna ne bw'ojja ne ssente mmeka, bakiyita obulokozi. Ekyo tewali mwana omuntu mulala akirina. Abantu basobola okuwa emmotoka, sikulimba. Abantu basobola okuwa ennyumba, abantu basobola okuwa ettaka, abantu basobola okutwala mu Amerika. Waliwo kimu kye batasobola kukolera era tewali mulala akirina, bakiyita bulokozi. Nolwekyo wali bukubiddeko mu ngalo kuba Katonda bw'amutwalira mwana we. Bulokozi, gamba nti obulokozi. Kyogerera maanyi, gamba nti obulokozi. Obwo tebulina gye babutunda mu supermarket, ne bwogenda ne miliyoni ya $, tebabutunda. Obwo tewali ggwanga gye buli, ne bwe tukulinnyisa ennyonyi ne tukutwala mu ggwanga ly'osinga okwegomba, tebuliiyo. Obulokozi
Yesu yekka yabugaba, yekka yabusasulira omuwendo, kubanga yekka yali akwalifayinga, yekka. Era balina amagezi bwe banoonya bwokka, bino ebirala byonna ne biryoka bibongerwako. Wangi kubanga agamba atya Matayo 6:33 agamba musooke, mukole mutya, musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, olwo ebirala byonna bino biba wansa, bino ebibeeraliikiriza, bino ebibakabya amaziga, bino bye munoonya, bino ebikulwaza pressure, bino ebikulwaza stress, bino bye weegomba, agamba ebirala byonna ebyo biryoke bibongerweko. Nabyo abirina. Akola atya? Nabyo akola atya? Abina. Naye tayagala bifula priority. Tayagala bifula priority. Lwaki? Kubanga osobola okuba nabyo naye ate era n'ogenda mugeena. Simanyi obulire kye njogedde. Abantu bonna abatutumufu be wali obulidde balina amannya ag'amaanyi mu nsi muno babadde babirina. Unfortunately bambi abamu ne bafa nga tebalokose ne bagenda mugeena ate nabyo nga babiresewa. N'olwekyo mu mutima gwo wanka nnyo olw'obulokozi. Wanka olw'obulokozi. Weebaze nnyo olw'obulokozi. Sinza Mukama olw'obulokozi. Tendeeza Mukama olw'obulokozi. Nyweza nnyo obulokozi. Weebaze nnyo Katonda olw'obulokozi. Buli wa babufuna batya? Yesu yekka yabulina. Yesu yekka yabugaba. Kuba yekka yabusasulira. Yekka yakubwa emiggo ku lulwo. Yekka yayiwa omusaayi ku lulwo. Yekka yata omwoyo gwe ku lulwo. Yekka yasasula omuwendo. Yekka yendiga ke kaliga ka Katonda akajja nga kazenga akaliga ka Katonda keyeretera nga Katonda yakaprovidinga nga Katonda yakaleeta. Kyewuunyisa bane Katonda ono yeewuunyisa okubanga ate yatubanja yakubanja ekintu ate n'akikusasulira. Mukubireko mu ngalo Katonda ono akubanja ebbanja ate n'ali kusasulira. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kubanga Bayibuli egamba etya? Empeera y'ekibi kwe waliwo etaagisawo okufa. Ekibi bakisasuza kufa. Payment. The wages of sin is death. The wages of sin is death. Where there is sin, there must be death. Now, each one of us nga bwetulaba buli omu kufa yalina okwefiiririra ebibi bye. Buli omu yalina okufa. Okufa okwo mu ndagaano enkadde okuva ku lunaku Adamu lwe yayonoona, ekigambo ekyo kyanywera kuba Adamu baali bakimuwooninga nga tanayonoona nga bamugamba nti olunaku lw'oligulyako tolirema. Abamanyi Bayibuli mwekka abanyumirwa Bayibuli munziremu, olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Adamu baali bakimusuubiza nga n'ogulya tannagulya ne bakimugamba togeza n'ogulya kubanga olunaku lw'oligulyako ojja kuba onyize eppeesa ly'okufa, so si eri ggwe wekka naye ne bonna abalikuvaamu bonna ojja kuba obanyigidde eppeesa ezzibu. Togulyanga. Obutawulira buno buzibu nnyo. Adamu ne mukazi we nga bwe mujjukira ne bagenda mu maaso omuti ne bagulya ne baba nga banyize eppeesa ly'okufa. Kati nga buli ava mu Adamu buli alimuvaamu alina okukomba ku kufa. Katonda bw'ataayagala kibeerewo ku olwo, bw'ataayagala kufa kwa mirundi ebiri kubeerewo ku olwo, okufa mu mwoyo n'okufa mu mubiri, Katonda kye yakola n'aleetawo engeri etaali nnyo permanent nga tejjirawo ddala kintu naye ng'eweweeza kiweweeze yeriwa ey'okuleetanga ebisolo. Omwali nga embuzi n'endiga ne babireetanga ku kyoto kya Mukama ne bifanga mu kifo ky'omuntu abadde agenda okufa. Ekizibu kyokka ekyaliwo nti omulimu gwe byakolanga ebisolo bino bye baawangayo, omulimu gwe byakolanga gwabanga temporary. Lwaki? Ekibi kyasigalangayo omutima gw'omuntu nga kiringa bw'oddira olusenke n'olusaawa ku ngulu
nga bw'osaawa olusenke ku ngulu, nga bw'osaawa olumbugu n'olulima ku ngulu, olumbugu ne lusigalayo mu ttaka, ne wayita wiiki emu ne lukola lutya? Munyambe munziremu abaalimako, ne wayita wiiki emu ne lukola lutya? Ne lumera. Kati ebisolo bye bawangayo byonna bye baleetanga bambi byabanga nga kusaawa lumbugu, kwabanga nga kusaawa lusenke, bwe lwagiranga ne lumera, omuntu n'addamu butono abamwonoonyi. Ayabadde ayenenyeza eggulu, ayaleese endiga eggulu, bwe yavanga awo, kubanga ekikolo ky'ekibi n'emirandira gy'ekibi gyabanga gyesigaddeyo mu bulamu bwe, bwe yavanga awo bambi n'atandikira we yakomye. Era nga bwe mwakolanga mwabagendanga okwejjusa mu penitensiya, wejjusa lwakutaano, olw'omukaaga n'ogezaako okwekuumakuumakuumamukko, n'otagenda mu bbaala, n'otagenda mu ssabo, naye ate n'okola appointment ku Mande ng'olina appointment y'essabo, ku Sande awo n'osemberawo Wukalisitiya yo n'ogirya, ku Sande akawungeezi ne mubakana, kubanga ate olina okubeera mu kiduula, olina okubeera mu kidongo, olina okuzina night club, olina okunywa omwenge, olina okugulayo malaayo mu babiri oba basatu. Lwaki? Kubanga okwejjusa okola ki? Okwejjusa kwasaaye lumbugu, okwejjusa kwasaaye mu lusenke, ekikolo kyasigaddeyo eri munda, kubanga tonnalokoka. Naye twebaza Yesu nti bw'omala omukkiriza n'emirandira agisimbulizaayo mu linnya lya Yesu. Ani alina engalo azimukubire nange naziwulira? Gambako nti amiina. Bw'omala omukkiriza akuulayo emirandira gy'aggirayo ddala, tewali muti kuddayo mu kumera, n'ekikolo akiggyayo eky'ekibi ne kiva mu bulamu bwo. Embuzi ziri zenjogeddeko n'endiga, Katonda yazitunuulira n'atuuka ekiseera n'agamba mu kitabo kya Zabbuli, abasumba bali olunyiba n'atera okulumpa, kyekibatuuzaawo. Lugamba nti saddaaka n'ebiweebwayo Mukama Katonda teyabyagala. Yatuuka ekiseera n'agamba nkooye, temwongera kuleeta saddaaka, temwongera kuleeta biweebwayo, temwongera kuleeta ndiga na mbuzi, mbikooye tebigasiza. Mubiwaddeyo okumala akabanga nga ndowooza buli awo munaakyuka temugasiza. Embuzi zammwe eza wano ku nsi n'endiga ez'oku nsi kuno tezigasiza. Kati mukindekere, nze kambanoonyeza endiga, nze kannoonye eno ewange mu ggulu, kannoonyeeyo akaliga akaakatonda nga nze nkaleese, nze ababanja ate nze ngenda obbasasulira ebbanja. Mbabanja ndiga. Wulira ng'alinga agamba mbabanja endiga ebadde erina okufa ku lw'ebibi byammwe bye mwakola, kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Okay? Naye olwokuba endiga zammwe zonna zimuleese ziremeddwa, kati mukindekere, nze ababanja, nze ngenda obbasasulira ebbanja. Wandikubidde Katonda mu ngalo. Ezo zokka z'engalo z'olina okakasa. Omanyi kyekitegeeza? Gwe omanyi kyekitegeeza omuntu okusasulira ebbanja? Omuntu ng'akuvunaana n'akutwala mu kooti nga yakuwola emiliyoni z'ekikumi, n'akulopa ku poliisi ne bakukwata ne bakutwala ku poliisi ne bakuteeka mu kooti olw'okuba nga omuntu akubanja. Omusango ne baguwoza bulungi nnyo n'onyonyola ebintu byo byonna byonyonyola byonna nga tebigasa. Ne basala omusango ne bagamba gukusinze, kubanga essente z'omusajja zeweewola wagaana ozisasula, gukusinze. Era bakutwale eruzira, sibe emyaka 15 oba kyekyo, sasula essente zo. Bw'ozisasula olwaleero ng'ofuluma, bw'oba tozisasudde ogenze eruzira okumala emyaka 15 n'ova mu kaguli nga gukusinze. Option nga ziri 2 kwolondeemu, okusasula ssente z'omusajja oba committing eruzira 15 years. Simanyi owulira? N'ova mu kaguli ne bakuteeka mu kasenge abasibe obalindira ogenda eruzira, baasi webasanga abadde akuvunaana naye n'afuluma mpola mpola. Wangi n'afuluma mpola mpola, n'afuluma ne kooti, n'agenda mu banka n'asayininga check, n'ajjayo emiliyoni 15, n'akomawo ku kooti y'omu ayakuloopye, n'ajja n'emiliyoni 15 mu kibaasa, n'agenda waliwo basasulira, n'agamba nti oyo musasulidde essente ezibadde zimubangibwa afulume. Ogenda okwetegereza nga azisasula, ate yo yakuleeta mu kooti kyokka yazisasudde, n'agamba musasulidde
afulume agende, takyabanjibwa. Bassebo ne bannyabo, ekyo Katonda kye yatukolera. Ayali atubanja ate yatusasulira. Ayabanja ngagaga nti empeera y'ekibi kuba kufa. Wateeka okubawo kufa kwa kaliga. Ayali abanja akaliga ako ate y'omu yakaleeta nga ku luno talese kano ka byoya, nga talese kano akatambuza amagulu ana, wabula nga alese akaliga akakulira eri mu nnyumba ye. Oyo nga ye mwana wa Katonda ajjawo ebibi by'ensi, akaliga akajjawo ebibi by'ensi. Wandimukubiddeko mu ngalo oyo ayaleeta akaliga akajjawo ebibi by'ensi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Lwaki nnyonnyola ebintu ebyo bassebo ne bannyabo bikulu nnyo? Omutima sookoleko guteeka ku biri by'osabira. Bino bye nnyonnyola bye bireeta biri by'osabira. Bino by'owulira nnyonnyola gwe musingi biriko babizimba. Bino bye nnyonnyola wangi, bino by'olaba nnyonnyola bye bikuyamba okufuna biri. Biri n'omala obifuna nga bino tobitegedde bye nnyonnyola, omaliriza ogenze mugeena. Obifuna n'omala n'ogenda mugeena kuba bino tewabitegeera. As a matter of fact, bino ebikutawaanya n'okulalula bikulalula bw'obanga tosose kutegeera bino. Biri bifunikira bikututte mugeena. Omuntu afunye sente nga tamanyi bulokozi, sente zimuyambako okugenda mu muliro. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo wangi? Omuntu afunye obufumbo nga tamanyi Yesu, obufumbo bwongera muyamba kugenda mugeena. Kubanga afuna mikwano gye ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti omukazi tafumbira awo, omusajja ono ajja kulalukako. Tugende ewa kabwa Kaganda tumugireyo omukomba, tumulungire eddogo mu binyoobwa omuwaalye. Kakati kumbuli kumakyo mufuire n'emmindi osobole okunyweza obufumbo buno. Abantu abafunye ebintu nga tebamanyi Katonda, ebintu byongera batwala mu kwonoona, byongera batwala mu geyeena. Era abantu bangi abagenze mu geyeena ng'ekibatutte bye baafuna. Lwaki? Babizimba ku musingi mukyamu. Bwe baba nga bafuba balabe nga babikuuma, bakoleramu ebibi ebirala bingi nnyo, batta abalala basobole okusigala mu woofiisi. Woofiisi Katonda gye yamuleetera neba nga kati yemuyambyeko okutta wangi. Bajjamu embuto basobole okunyweza abalenzi. Noba nga ate olubuto lwe yafunye kati omulenzi gwe yafunye kati yamutwaza mugeena mu kaweefube w'okukola effujjo wangi. Alina okubaako olubuto lwajjamu awo asobole okufuna omulenzi ono omuto omulala. Simanyi owulira effujjo eribeera baloga, bagenda mu ssabo, batta abalala, bagaba obutwa basobole okunyweza balina mu bulamu buno, kubanga buli kaseera bali insecure. Okunyweza, baagala kunyweza. Motoka gy'alina nyo gitwala mu ssabo, omusiku lwanga bagibba essaawa yonna agitwala mu ssabo ne bagisaliramu enkoko. Lwaki? Yafunye ebintu nga talina Katonda. Kati ebintu bye yafunye ne byongera mutwala mu kwonoona. Buli kye baagala okutuukako balina kwonoona Mukama. Bwe baagala obigiweza baagala kwonoona Mukama, balina kwonoona Mukama. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli kyevudde egamba etya nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebirala byonna bye musabira bigenda kubongerwako mu linnya lya Yesu. Ebintu binyuma okubifuna ng'olina Mukama, kubanga bibuza bw'oba tolina Mukama. Atalina Mukama bw'afuna sente alowooza kuwasa mukazi wakubiri. Atunulya sente zinaga sente zange zino zonna nyinza nti okubanga nyina akakazi kamu kokka bwe kati. Akayita n'akakazi, mbeera ntya n'akakazi kamu nga nyina sente zino zonna. Olwo ng'alina okufunayo omulala amuteeke nateete, omulala amuteeke ekireka, omulala amuteeke ebwebajja, omulala amuteeke bwayise. Olwo yakawulire nti kati sente ze kati ziriko kye zikoze. Kwegamba sente zimuleetera zimwongera kwenda, zimuleetera kwenda kwa yazifunye. Abantu bangi nnyo, abantu bangi nnyo abatakola bibi kubanga obusobozi obubikola tebabulina. Naye olumala okufuna obusobozi obukola ebibi ne bakola batya? Bayitawo omuntu omu yagamba bw'ati, tosobola kutegeera oba ddala ddala walokokera ddala mpaka ng'omaze okufuna sente.
kingambire neighbor ya kulina nti kimwe ndi kizibu nnyo okutegera oba walokokera ddala okutuusa nga omaze okufuna sente kuba kati olina omukazi omu kubanga gwosobola okuliisa olina omu kuba gwosobola okuliisa tetumanyi oba nomala ofuna obuwumbi busatu era osigaza omu oba olina bulaza golinaanye mugende kati nga ggwe nkama yebazibwe wangi okwenda kuzibu nga gwotwala okwenda omutwalira ku booda kati kyova osigaza omu naye bwomala okugula Regius tetumanyi oba onosigaza omu ng'omaze okugula emmoroka kuba kati ate abantu bakusaba lifuti basisita basaba lifuti n'ogamba mukama ne lwaki wano seeyambisa mukama taata obugagga buno bwondeetedde nange nejjeko nefuuweko enfuufu n'otandika okwefuuwako enfuufu nga ebintu Katonda byakuleetedde kati ate bye bikwonoonyesa wangi waliwo ebintu kati byetasobola kulaba muggwe waliwo byetasobola kulaba nga tezisobola kuvaayo ne bidda ku ngulu wangi ng'okyali mwavu gamba nti nkiwulidde waliwo akiwulidde ng'ogyeko kiwulira wali akitegedde waliwo byetasobola kutegeera kati wano tugamba oli mwesigwa tetumanyi oba bw'olimala okufuna ssente era olibeera mwesigwa anti anzo zikwata n'ogenda mugeena era kyobulaba ezaabamu azikwata munaga nninda ono zimu asooka anywerenyweremuko asooka asome ku bayibuli afune ennyiriri nga 10 mu bayibuli zimubeere mu mutima asooka awulire ku kigambo agumeegumemu saagala agende mugeena kanjira nzikwata amale kutegeera amale kuntegeera nzimuwe. By the way, Katonda ayagala nnyo omwoyo gwo okusinga biri by'osabira. Katonda, God is more concerned about your eternal life than all the other things you are praying about. God is more concerned because he's a father, because he's a parent. Muzadde yina afa nnyo ku future y'omwana. Era omuzadde si buli mwana kyamusaba nti akimuweerawo. Wangi ng'omwana wo w'emyaka 3 ayinza okusaba bicycle n'ogimuwa. Lwaki? Obeera tomwagala. Ogimumma lwa butamwagala oba ogimumma lwa kumwagala. Munyambe munziremu kuba mwazze. Omwana wo singa obadde olina emmoroka naga daddy njagala kumpa mmoroka nvuga engeri gy'onjagala ennyo naye nga olina emyaka 9. Engeri gy'onjagala ennyo mpe mmoroka nvuga eddadi onjagala. Nze mbuuza ogimuwa? Munyambe munziremu ogimuwa? Ogimumma lwakuba tomwagala oba ogimumma lwakuba omwagala? Sikyabawulira? Kati ebintu ebimu Katonda tannabibawa kubanga abaagala nnyo. Agenda n'akutunulya n'agamba agenda n'akatunulya n'agamba kano kajja kutomera bwe nkaweera wene mmotoka kajja kutomera. Wangi? Kano kajja kukola ki? Kajja kutomera kanjira nkikwata kanjira nne mu kikawa kasooke kanywere kuba nkaagala nnyo. Kano wenkikaweera kayinza obutadda mu kyaki. Wakitegeddeko ndi wano waliwo abantu nga waafunira omulimu tosobola kuddayo mulaba mulankyawa. Oyo neighbor mukooneko muge nti babanga bagamba ggwe. Mukutula njegere zino ze mulaba mukutula njegere zijjamu abantu ng'obalaba kasemba kuba tannafumbirwa. Waafumbirwa bwati bwe pa wagambira ni mukutula njegere oba ndabiranga. Abo abatalina bagende maama, abatalina bagende maama. Twabonaabona obwedda. Era kati bali eri bandaba ku TV kati waliyo andaba ali mu kuseka gabana omusajja oyo ebintu abitegeera atya kubanga amazima gali nange okuva lwe nafumbirwa siddangayo. Katonda byayitamu buli lunaku era abimanyi. Katonda byexperience nga buli lunaku abantu be omwekutulako kuba balina bye baafunye kuba balina batuuse kuba balina wano waliwo omuntu wano woolaba we tuli mu service wangi nga w'omutwalira mu America singa omutwala lwaleero agwa. W'omutwalira mu America waagwira
atuuka eri n'ajagalala bw'atti n'alowooza nti kati Amerika yeggulu n'atandikirawo n'okulya ebisiyaga ku ssaawa eyo. Waliwo okumu abamu nga Katonda yabalemesa okugenda mu Amerika nga wakutwalirawo otandikira okulya ebisiyaga. Sikulimba bajjako okuba sente mu maaso bwe owunge otabuke ogende bannanga twabonaabona obwedda omusajja mpadde omutwalo gwa $, akabina obubina ng'oteekawo. Nkama yeebazibwe. Kati abamu Katonda yabalemesa okufuuka bye basabira kubanga abaagala nyaga ndi ono engeri gye mwagala ennyo kansooke muleke asooka abitegeere asooka mmanye asooka anzuule asooka asome Bayibuli asooka agitegeere asobole okugenda nga takyagwa. Ababitegedde mukubireko Yesu engalo nzuulire. Wali okitegeddeko nti abantu abamu bagwa lwa bwavu naye ate abalala bagwa lwa bugagga. Obadde okimanyi ekyo? Sikulimba bagwa mu ngeri nnyingi. Wali abamu bagwa lwa achievement ze bafunye ate abalala bagwa kuba bali bubi nnyo. Byombi bizibu. Ono kyavudde agamba mu lunyiriro tusomye olwaleero Matayo 6:33 agambye atya? Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, olwo n'ebirala byonna binaabongerwako. Kati nze mbuuza bameka bagane Mukama bireete. Mukama bireete taata. Abireete? Kambuuze ndabo badde amuli ready. Kambuuze ndabo badde amuli ready. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, olwo n'ebirala biri byonna bye musabira binaabongerwako. Soko lindo kuba engalo kati awo tokuba kuba ngenda kubuuza kibuuzo. Bameka abali wano nga mu Bayibuli owezaamu ennyiriri eziwera 5 z'omanyi nga ziri wano? Njagala mukono 5. Ate ngenda kuleeta akazindaalo zimbuulire kansooke nzire wano nkwetegereze bulungi. 5 ng'olina ennyiriri 5 mu Bayibuli z'osobola okwogera off head nga tobikudde. Bameka abali wano? Kaleeta no kaleeta nkasoosewa 5 scriptures from the Bible. Nkaleeta gulekeeyo omukono togusa ate mbalaba mutandise okupowa. Mukono gulekeeyo. Kati naawe kyuka onyambe wamma gwa atunula. Kyuka onyambe olabe wemba nsookera. Ogenda kunyambako okulonda gwemba nsookerako. Kati sooka oteeka omukono wansi. Mukulabako by percentage abasobodde okuwanika babadde nga bameka? Abawanise n'abatawanise baani ababadde abangi? Wangi? Kati Katonda mukyamu bwaga ndi musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, olwo na bino byonna bye musabira ngenda bibawa. Mukyamu akyogera ekyo kubanga abatabimanyi be basinga obungi, abatanoonyanga, abatamutegeeranga. Abaana ba Katonda bajja mu nnyumba ya Mukama nga baagala Mukama byasobola kukola, baagala ebyo Mukama byasobola bakolera, ye tebalina budde bwe, tebaagala mumanya. Oyo neiba ba Bayibuli agirina yamulema okusoma, agisomerako wano nga ze mu kyaki, ate nga agirina tasaba, amala kufuna bizibu okusaba, tasiiba amala funa bizibu okusiiba, talina time ya Mukama. Katonda agenda omutundu bw'ati mu maaso ng'amubaza. Wali abantu abeera mu nnyumba ya Mukama nga babaza baganiba ne Katonda ono n'amala asumagira ne munyakulako ekintu kino, nze wano sidda. Akulaba ngambira ne bakule nti akulaba n'okusinga bw'omulaba. Oyagala munyakula odduke, akulaba. Katonda ayagala nnyo omwoyo gwo wangi okusinga byosaba. He is more concerned about your eternal life, about where you're going to spend eternity, than the things you're praying for. He is concerned. Katonda alinga muzadde nabagambye era muzadde. Omuzadde alaba wali okusinga omwana. Nagambye dde omwana si buli kyakusaba kyomuwa.
okolamu assessment oga naye kino bwe nkimuwa musigaza, kino bwe nkimuwa musigaza, kino bwe nkimuwa musigaza. Kasooka akuleekulemu, kasooka avumbevumbemu, kasooka abitegeere, kasooka abimanye. Bw'anaabimanya ekyo kyansaba nkirina n'ebyo mbirina n'ebyo mbirina, naye kasooka akuleekulemu. Gamba nti Mukama nnyamba okukula. Teeka gula omukono geni, Mukama nnyamba okukulaakulaamu. Mukama nnyamba okukula, nnyamba nkutegeere, nnyamba nkumanye, nnyamba nkumanye mangu, nnyamba nkunoonye, nnyamba nkuzuule, nnyamba omutima gwange gukunoonye, nnyamba nkwagala n'okusinga bwe njagala ebintu, nnyamba nga gwe gwe njagala so si ebyo bye nkwagalako, naye nga gwe gwe njagala. Nnyamba yongeza okwagala kwange mu nda yange mu linnya lya Yesu, amiina. Nzizeeyo wali we mbadde nga njogera ku akubanja bw'akusasulira ebbanja okulaga okwagala kw'alina gy'oli. Wanji, there is something you need to know about God. Katonda yatwagala obwenkanidde awo n'atuuka n'otusasulira ebbanja lye yali atubanja, ate nga tasasuza ssente za Uganda, nga tasasuza ssente za Bungereza, nga tasasuza pound, teyasasuza dollars, teyasasuza kwacha, teyasasuza rands, yasasuza mwana we, musaayi gwa mwana we, ng'ekigenderera kukulaga obungi bw'okwagala bw'alina gy'oli. Okulaga ki? Okulaga obungi bw'okwagala kw'alina gy'oli. Oyo ayakola ekyo, ayakola ekyo, ne by'osabira agenda bikuwa. Wanji, ayakola ekyo, ne bino ebirala byonna by'osabira agenda bikola. Agamba atya nti ataagaana mwana we ye, naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, talitugabira ebintu byonna bye tuyaayaanira bye tusabira ewamu n'omwana we. Baluumi mmeka oyo? Baluumi 8 mmeka? Baluumi 8, Baluumi 8:3, Baluumi 8:32. Agambye atya, sookolaba ebintu bye we byekwese. Wulira ebintu bye by'obadde osabira we byekwese, byekwese awo. Gambira ne bakunya ndi by'obadde osabira byekwese awo. Olwo mugambye kati bote bamugamba bwe bamugamba oyo okujongo situde ku ddoboozi olowooza awulira mangu. Gwe tomulaba nga alina akyana kuwadde, mugendi ebikuna kuwazza byekwesa awo, by'obadde osabira byekwesa awo. Biridda wa awo, biibyo awo by'obadde osabira byekwesa awo. If you can only understand the concept, the salvation concept and how it works, that's how it works. Byekwesa awo agambye atya, he that spared not his own son. Bayibuli eno buli kagamba akalimu kakola amakulu, buli kagamba akalimu buli kosoma his own, sikyabawulira his own son. Museveni atwagala nnyo, naye kimu ku byatasobola kukola kwe kukuwa mutabani we. Tasobola ejaga ndi wakiri onsala omusale era tumalanga obudde okwewunya nti naye lwaki tagendako Somalia n'abeerayo, twala gweri alina bameka, alina bameka. Katonda kyovulaba ye yeewuunyisa owe yamutuma ku front line kubeerako Katonda mu ngalo. Agambye atya, he that spared not his son, his own son, his own. Somebody say his own. Bane Katonda wanja olumwongere engalo. His own. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Us. Delivered him for us.
all. Togyerabira ngo gigattako naye yina amakulu mangi. Delivered him for us all. Aka all ataka ka all kayongeramu omunnyo mungi kalaga okwagala kwa Katonda okutasosola. Kubanga singa kagamba nti delivered him for a few of us, for some of us who were godly, for delivered him for those that were walking upright with God. Ekyo nange buli abwendi muntu kyenaalikoze kubanga ndi muntu nyina feelings. Buli muntu yandyagadde okuyiwawo omubiri kwoyo amwagala, kwoyo akola atya naye okwagala kwa Katonda kwewuunyisa n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Yawaayo omwana we ku lwaffe ffenna. Kitegeeza ki? Nga ne mama Fina amuzingiddemu era waalokokera waamulokolera, yamuzingiramu nabali abaamukomera yabazingiramu. Delivered him up for us all. Ne Bin Laden ali omu bannange. Bino ebintu bikuleetera n'ennugu n'oga nti kale Bin Laden teyali baddemu. Si kulimba ofunamu engeri y'akasajja n'oga nti senga nze mbadde mbisalawo. Waliwo abataaliyingidde. Era ne mwena abali wano singa gwe badde obisalawo waliwo abataaliyingidde. Naddala oli ayakubbako omusajja teyaliyingidde waawo. Walige no oyitayingira oyo tayingira tajja kuyingirayo. Si kulimba si bwe kyali badde bannange. Oli ayakuli olwoma ku mulimu ne bakugoba oyo teyaliyingidde oyo. Shia naye okwagala kwa Katonda kwewuunyisa. Yawaayo omwana we ku lwaffe nga n'ab'amasabo bali muli n'ab'amabalanga bonna bali omwo. Ekisa kya Katonda. Bamalaaya bonna bali omwo. Munnange bonna bamalaaya bali awo era malaaya agamba nti nze ndokose. Bamulokolerawo mu kashi kubanga omuwendo gwasasulwa dda. Ani awulira ngambeko nti amiina? Omuwendo gwakola gutya? Si kulimba Putin ali awo, Saddam Hussein ali awo. Si kulimba Kone akakantu akola bakaliba nga kazingiramu Kone. Kati yali simanyi nti gwe nga singa gw'okuuma omulyango gw'eggulu baddala Kone yaliyingidde nga gwe bataddewo osalewo ayingira n'atayingira. Naye Katonda yeewuunyisa. Delivered his son for us all. Yasasula n'asasulira bonna. Bade ne bwaba kitaawo n'omulaba ng'asasula takisi n'asasula takisi ne neiba oli abaloga n'amusasulira. Neiba yabba ekibanja kyammwe ogenda okuba nga taata waawayise nga nti nanga tuli mu takisi wano bonna basasulire. Ogenda okumagamba nga ngulaba neiba abadde abaloga nga naye ali muli. Ojula ogamba taatawo nti oli kuki? Sente yonoona nyonoone wangi noona abadde yatukola obwenkanidde awo wangi. Katonda yeewuunyisa alina ekisa mukubireko mu ngalo. For us, somebody say all. For us all. Awo wayitira naawe n'oyingira. Awo wayingirira awo kubanga ate ekyali kugwe kyali kissa kinegula. Gwe wali tolina bw'olokoka. Abamu ku mmwe nga twakuwadde wano microphone otunyonyola eyisitolewo ebikukwatako service tugifuluma nga tennaggwa. Abamu ku muliko ebyafaayo bizibu nnyo, oyinza okunyonyola ebintu byewakola naddala ng'obadde tobyeditinze byonna n'obikubawo nga bwe byali. Abamu ku ebintu bimwakola byali bitiisa nnyo naye Katonda alina ekisa. For us all. Mukama yeebazibwe. Naye wulira kye njagadde okujjayo. He that spared not his son, his own son. Oyo ataalemesa mwana we. What is sparing, by the way? Somebody give me a better Luganda word. What? Give me a better. He that mpe ekigambo ekijja mu kusparinga kyenyoonya. He that spared not his son. Wamagompadde ataataliza. Naye era wali ekisingako. Ataataliza, ataakekereza, ataalemesa mwana we. Omwana nga yagenda si malayika. Omwana yali agenda. Omwana yasituka bwati mu ntebe n'agamba taata
taata okusinzira ku bwenjagala abantu abo mbagadde nnyo leka nzemba ngenda nzemba mbalokola bamalayika bonna nga batunudde wansi kubanga eggulu lyatuuza olukiiko lwatula mu ggulu bayibuli erwogerako katonda nabuze ekibuzo mu kitabo kya Isaaya ntumaani okununula abantu abo era anaatugendera ani kuba netaga okutumayo omuntu akkirire wansi anyamba abalokole ntumaani eggulu lyali bamalayika nga olukiiko lwali bamalayika nga batudde baserafi bakerubi bonna bano bamalayika bamanya bakabi bagabulyeri ba Mikayiri bonna baali waawo newulira ekyaliwo buli malayika n'atunula ku ttaka bw'ate mu katebe n'abulira mu katebe we yali nga ti ani agenda okuba emige gyonna gyonna leka Mukama toleeta kintu ekyo nze baatunula wansi bamalayika bonna bomanya abakabi baatunula wa buli mu nga tayagala bamulonde Yesu n'awanika omukono bw'ati ng'atudde ku mukono ogwa ddyo gwa taata we n'agamba nze nzuuno tumanzi nze nzuuno kola otya eggulu ne lisiriikirira ng'omwana wa kabwejjongera yajja naye ng'okujja kizingiramu okukubwa emiggo balina omumukuba alina okuyiwa omusaayi emisumaali mu mikono ne mu magulu effumu mu nkizi manyanga mu mbiriizi okufa omuziika mu ttaka okujoogebwa n'okujeregebwa okwambulibwamu engoye zonna nga gwe muwendo gwalina okusasula plus ebyo nanga tebinabaawo plus okusooka okujjawa n'amalayo myaka 3 ng'atandikira na mu lubuto lwa mukazi omwana kabaka wabakabaka olwedda yali abeera mu ggulu najjawa neyeetowaza n'atandikira mu lubuto lw'omukazi n'abeera ku kyalo Nazaresi n'akulanga abaana bakula n'ayita mu bizibu byonna ebyano ku nsi bwe gyawera emyaka 33 ng'akuze ne balyoka bamuwanika ku muti mukubire mu ngalo Yesu omulimu gwe yatukola okuba ngalo osisiriza ngalo gambe weebale Yesu tuyirawo omubiri kyogere weebale Yesu tuyirawo omubiri naye awo ng'agamba nze nzuuno taata tumanze Katonda abakuba ggwe awo wali okivaamu kubanga gwe nga bwe nkulaba olina abaana 5 ne tosobola yadde okutuwaako akaana akamu gwe nga bagenda otuweeko akaana kamu nga tulina gye tukatunda nga oli abakagula tufunemu sente tuzimbe ekyakyoga nti ekkanisa ngivuddemu nze ŋŋenze muve ku mwana wange so nga olina bameka waliwo n'abalina 7 n'akamu takakuwa naye Katonda yeewuunyisa yalina ogu bameka sikyawulira bameka lwaki yakikola okwoleka okwagala okungi kwayina eri ensi eno kati olunyiri kyevudde lugamba ataagaana mwana we ataataliza mwana we ataalemesa mwana we kujja wano ataalemesa mwana we kwewaayo naye yennyini naye nakkiriza n'amuwaayo ku lwaffe ffenna katuwulire olunyiri olwantutteyo how shall he not with him also freely give unto us all things olwo lwantutteyo ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna talitugabira ebintu byonna ewamu n'omwana gwe yatuwedda talitugabira ebintu oba yamala dde okuwa ekinene kati ekitono agenda kikumma atya oli ayinza okugabira emmoroka n'akummajeeke amaze okuwa emmotoka n'omuganda jeeke eyo mbadde njagana jeeke ogimpeere ddala naga totwala jeeke yange ate nga akuwadde emmotoka wakuweeredde emmotoka jeeke agikumma atya sipeya taya amukumma atya Katonda bw'atuwa ebintu byonna bye musaba ebibatawaanya emitwe ebikweralikiza ebikulwaza pressure abirabanga spare tire ku mmotoka oba yamala dde okuwa emmotoka spare tire agenda mukumma atya ngambye ntya byosabira byonna biringa spare tire ku mmotoka yakuwadde emmotoka ekisingako bunene yakikuwa ekyali kisinga okubeera ekyebbeeyi mu nnyumba ye yakola atya yakikuwa
oli akuwadde TV flat screen mu nnyumba ye nagamba gisumuleyo ogitwale okwagala kwenkwagala kankulage bwenkwagala gisumuleyo ogitwale ogenda okumagamaga ng'olabawo ebox mweyajjira ebox mweyajjira muga nti ebox wali gimpadde nayo ndoza nenjiteramu naga togikwatako ebox yange abeera mulalu oyo abeera totwala box yange abeera mulalu n'omugamba ate kali kebo bagimpere ddala TV mweneekolera naga togikwatako abeera mulogo ekisinga obunene Katonda yakikuwa bino byosabira bumpwankipwanki nyina yawulira agambeko nti amina atagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna tali tugabira tali kugabira emmotoka egyosaba tali tugabira akeedi gyosabira tali kugabira omwami gwosabira wangi waliwo eggwanga gyatali kutwala waliwo gyatali kutwala wangi waliwo ekika ky'ennyumba mwotalisula waliwo ekika ky'emmotoka gy'otovuge Katonda nga akwagala ate ng'agamba mu Zabbuli bali banaatera okulumpa olunyiriri olwo bagenda kulumpa kwekyo ekibatuuza wali olunyiriri lugamba taliresa batukuvu be kantu kalungi talibalesa talirekesa batukuvu be kantu kalungi Zabbuli yakumeka eyo Zabbuli eyokumeka eyo wangi talirekesa batukuvu be kantu kalungi abatukuvu be talibalekesa kantu kalungi oli omukubo tayagala Katonda otuuke mu ggulu onyumye ndibanekale ku nsi waali emmotoka bannayindi wakuba maama ffe tetwazivugako engeri gye twali abalokole tayagala onyumye oyo mandaazi Zabbuli ya 8:11 Zabbuli 8:11 wulya bwagamba for the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. Somebody say amen. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Mu Luganda agambye atya? Soma mpulire tunaava wano. Soma mpulire tusabe. Mu Luganda agambye atya? Wangi? Nti naye abantu bange sebo osoma Zabbuli 8:11 oba osoma ate mu katekisimu. Tekubanga Mukama Katonda yenjuba yengabo. Wabereaga nti amina. Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa. Mpulira. Tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Taakolenga atya? Tammenga kintu kirungi. Somebody say tammenga. Tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Oli omu ku bo. Abeegendereza oli omu ku bo. Talirekesa batukuvu be kantu kalungi. Katonda ayagala ove wano nga bw'oliraga nti ndikuwangaaza nnyo ndikukusa obulamu. Ndikola ndya? Katonda ayagala ove wano nga buli kintu okiridde. Katonda ayagala ove wano nga buli mmoroka ennungi ogivuze. Katonda ayagala ove wano nga buli nnyumba ennyingi wagizimba. Katonda ayagala ogenda okuva ku nsi nga buli ggwanga gy'oyagala okutambula na buli kika kya nnyonyi nga wagirinnya nga wagenda buli gye wali oyagala okugenda. Gwe mugaso gw'okulokoka. Ani awulira ngambeko nti amiina? Yimirira. Teekagula emikono gyo. Gamba nti ayi Mukama nkwebazisa olw'obubaka buno bwe mpulidde. Buno obubaka bubadde bwange. Okusooka byonna nkwebaza olw'ekirabo eky'obulokozi bwe wampeera obwereere. Weebale gwayalya mmanja ate okunsasulira. Weebale gwayasasula ebbanja lyange. Weebale taata ekyo tekibangawo omuntu okusasulira oyo ate gwabadde amanja gwabadde abanja. Wayolesa okwagala kwo kungi tekulimu na bukuusa
ate tekulina kufaanana. Weebale Mukama. Naye ekigambo kye kigambye nti tewakoma kumpa bulokozi bwokka, n'ebirala byonna bino byensabira obinjagaliza. Gw'atannyima mwana wo naye n'omuwaya ajja ndokole, tolingabira ebintu byonna byensabira ewamu n'omwana wo. Mukama amaanyi ganzizeemu era nnyongedde okufuna obukakafu nga gw'ayampa omwana, gw'ayampa omwana wo, n'emmoroko ojja zimpa, n'obufumbo ojja bumpa, n'abaana ojja bampa, visa ojja zimpa, amayumba onoogampa, akeedi nja zizimba, onontwala mu mawanga. Gw'ayampa omwana wo n'ebirala obinjagaliza. Mbikwebaliza olwaleero, mbikwebaliza ssebo. Weebale taata olw'ebyo by'oleeta mu bulamu bwange. Weebale ssebo, mukubire engalo nga zinoga nga bw'omwebaza. Ngambye mukubire engalo nga zinoga nga zinoga nga zinoga nga zinoga nga zinoga. Mukubire engalo nga zinoga mu linnya lya Yesu.